Okusinziira ku nnankulu w'ekibuga Jennifer Semakula Musisi, ensimbi zino za kulongoosa ekibuga Kampala kituukane n'omutindo gw'ebibuga byonna awalala mu nsi yonna. Bw'abadde ayogerako ne bannamawulire mu Kampala, mukyala Musisi ategeezezza nti balina obuvunaanyizibwa okulungiya ekibuga kyonna okwesa bannayuganda ekitiibwa mu nsi yonna. Tugenda kukyaza Paapa naye ate nga bwe tukola n'okutereeza ekibuga nga tubadde tukola naye ssente tukyalinamu obuzibuzibu, so nkubira omulanga gavumenti etwongereko ku ssente tutereeze ekibuga nga twetegekera Okukyala Kwa Paapa, tuteekemu amataala gonna ge twagala mu kibuga n'enguudo zonna tuzikole. Musisi annyonnyola nti gavumenti tennaba kubawa nsimbi kutandika mirimu gino ate ng'obudde balina tebumala kukola byonna ebyetaagibwa. Tubadde tulongoosezza ekibuga era tusaba abantu naddala abagala obbawa obululu, bw'oba oyagala kuyimira ng'omukulembeze ng'omukulembeze prospective candidate, ng'olina okusooka okulaga abantu ekyokukola mu ngeri y'okukola ki kuuma amateeka. So tusooka kumenya amateeka tunooza nti tubawa obululu. Kyobola nti nkubira omulanga abalonzi, bw'olaba omukulembeze ayagala okwesimbayo ng'amenya amateeka ga KCCA ng'okutimba ebipande, kusuula bisaaniko gye bamiitingira eyo okukola ki, temuwa bululu, temubawa. Kubanga be boonoonye ekibuga kyaffe ne bakyonoona, kati tukirongoosa tebakijja mawazi. Wano mukyala Musisi alabudde bannabyabufuzi bonna obuteetantala kutimba bifaananyi mu kibuga era n'awera nga bw'agenda obbakuba mu mbuga z'amateeka. Ekibuga Kampala kyakoma okufuna okuyonjebwa okw'omuggondo mu mwaka wa 2007 Uganda bwe yali etuuzizza olukungaana lw'amawanga agali mu luse lwa Bungereza olwa Commonwealth.